amazima stories nebbiri zombi zeewuunyisa neera ng'omuntu abeera teyabaddewo kizibu kubeera ng'okikkiriza. Sayidi eyo omusajja golabanga ali mu kuzina amazina mwana wattu oyo pasita eyabadde aliko omulalu gw'asabira naye gye byakomekeredde abantu bonna ababaddewo ne batandika okwewuunya pasita abadde asabira omulalu ate okutandika okubeera nga yeekyangacanga. Pasita yeekyangidde omanyi okubeera ng'ozze sabira amalalu genda tukuggyako ekisiraani ekyakusibwa tukuggyako. Pasita yatandise okwekola obusolosolo wuuyo omulalu gwe yabadde asabira ayambadde ka red. Pasita okukakana wuuli agenze bonna bagenze tebategedde pasita gye yakomekeredde omulalu gwe yabadde asabira ye nga bwali terebule kwegamba Mukama Katonda atusaasire naye ebyewungula bineena at least abitutaase kwamukutereko obutambi bubiri ak'okubiri kaneno kalaga omuti ogwazzeemu ne gwesimba kyakyewuunyo. Omuti gwazzeemu ne gwesimba abatuuze nga bakakasiza ddala nti bulijjo tuyitawo ng'ogwo omuti baagutema naye essaawa zinene omuti twagenza okuddamu okulaba ng'omuti gwazzeemu okubeera nga gwesimba. Obutambi bombi bwe buno. Musabire mwoyo mutukuvu yebale taata naye nga mwoyo akuli bulala. Ano gwe basabira nalyoka abigulira pasita. Abawuliriza ku mawulire ge guno omuti gwe basomye ku mawulire ga CBS olwaleero ogwazzeemu ne gwesimba omuti gwazzeemu ne gwesimba ne gubagamba nze temuntema nze akuumye ekyalo gwe guno baaba baba taagutegedde gwe.